bagamba nti ekyekulumbaza sikirya bwe lityo effampewo ndi wannyinimu sisobola kwesumagga ng'omusagga gwa Nakkobyo oba okukola ebikolemu ng'atikkula ava emugga oba okweyogeza ng'ekitaafumbye olugira nti ate owaaye gira lekanze nfumbe. Kakati no mu mbeera efaananako bw'etyo nange nsowoddeyo obwenyinga enkandaggo kuba n'olumu nabagamba gwe battira nnyina si gwe bamulirira omuggalubya bagulirira mituba. Nesimbye bulanga kubanga ow'eŋŋombe akiika era nzize mu ngeri y'amasaŋŋanzira gatta omubuuza n'omubuuzibwa. Amannya nze Kanoonya Juma tuli balangira abava e Bukerekere tweddira Mamba Kakoboza akabbiro Gongolo Nakawuka ate nabagamba nsinzira ku sinzi n'engoberera ekkobe kati nno katugenda akalannamo ettooke ekkulu ke ligenda n'omumizi ate nzize okutuusaako ate nazzikuno w'olunaku olwaleero naye katugendeko mu mbuulirire nzize okutuusaako embuli ey'olunaku olwaleero naye ng'ekutuusiddwako omukyala Bayiga Masengero Omuzirampindi muzzukulu w'amazige ate emuyenje mu Busiro ali awo mu kyondo ky'Abawarabu wakakalabiza ejije. So omukyala oyo Bayiga Masengere Omuzirampindi muzzukulu w'amazige emuyenje mu Busiro atukonedde kubanga ebigenge bikonera ngalo. Ate embuli ey'olunaku olwaleero egamba nti obulungi siddya singa ekkajjo ly'enjovu lyawangiza muzibu azaala mpanga. Obulungi siddya singa ekkajjo ly'enjovu lyawangiza muzibu azaala mpanga. Ekkajjo ly'enjovu lino lyolengera eryo ddungi nnyo era muti mulungi nnyo mu kuzimba. Naye ate njagala nkukakase nti obulungi bwagwo tebuguleetera kubeera nga mugumu. Ekituufu kiri nti mulungi naye ate si mugumu mu kuzimba. Edda bajjajjaffe bazimbisanga empagi ez'ennongo okuwanirira akasolya k'ennyumba. Kati ekkajjo ly'enjovu wadde eddungi litya tebalirowoozaako mu myaka egyedda okulizimbisa naddala ennyumba muzibu azaala mpanga. We waava olugero oluga nti obulungi siddya singa ekkajjo ly'enjovu lyawangiza muzibu azaala mpanga. Muganda wange bw'obanga owasa sooka weetegereze gwe obulungi bukutwala omwoyo noga nti kyana kiwala kirungi kyana kiwala kirungi kyenja okuteeka mu ddya. Obulungi bwawukana n'okufumba bwawukana n'empisa z'omuddya. N'olw'ensonga eyo tova nti abanenze nafunye ono namaze. Empisa zo zimanyi emizeejo ogimanyi. Sooka weegendereze ayina ebisaanyizo byonna ebimufuula omukyalo omulungi okubeera mu ddya. N'olw'ensonga eyo muleke kufa ku bulungi. Omuganda wagambira nti obulungi siddya singa ekkajjo ly'enjovu lyawangiza muzibu azaala mpanga. Ne waaba mubi kubeera n'Abaganda bagamba ofunda n'omubi ng'azaala ng'alima ng'ate bw'ayaniriza n'abagenyi. N'olw'ensonga eyo nze mbyekubye kubanga omukazi omunafu yeekuba ttaka n'awoleza abamugamba nti ava kulima. Nawoleza abamulaba nti ava kulima. Nze Kanoonya Juma omulangira w'e Bukerekere naye nga nkutegeeza ennamba y'essimu eyo gy'olengera wagira Kanoonya Project era y'ennamba yange naye ng'ate embuli ey'olwaleero ekutuusiddwako omukyala Bayiga Masengero Omuzirampindi muzzukulu w'amazige ate emuyenje mu Busiro. Neebongedde mu bbanga ng'ekkukufu erinyugunyiziddwa ekitawuliro ky'entaseesa. Semuguta gwa Mbogo gwalema abawaddi n'abambaddi ate kwoli enkyako ogwanako lwali lulimi lusese lwe twerabira mu myaka egyedda. Saagala kwegulumanga bijanjaalo ebisula nga byewuuba kyokka ng'enkumbi yabirima esula ku ttaka. Olaba omugagga atwagga omanyirawo nti kye yatindika emitala kyengedde. Lwaki ntandika okwogera ebigenda bidda ti embwa y'abanadda eridde ekikwalo ky'abanadda nti ye banadda waanadda eneddawa. Kanjije wakabega omusajja lukoda ke yajja mu baluubu kuba ne najja kumala mulimu tagumala mangu olutindo lw'omugga kuba mawokota lwalima abazimbi. Amannya nze Kanoonya Juma ntuuse nate omulangira w'e Bukerekere tugwisa nnyo obwenyinga enkandaggo tuleme kubeera nga ate tutandika okwogera biri bye bannabusi bye bayogera ti ate ekizinga kya zizingazinga kizingiddwako abazira bazimula. N'olw'ensonga eyo embuulirire ey'olunaku olwaleero gye nkuleetedde ekutuusiddwako omukyala Bayiga Masengero Omuzirampindi muzzukulu w'amazige emuyenje mu Busiro yatuusizzaako embuulirire. Embuli ey'olwaleero egenda bweti. Okusookera ddala ono gwe nkutte amannya ge amatuufu bamuyita Abdulatifu Mpeggwe. Ge mannya g'amatuufu bulijjo mugamba Mpeggwe kati Mpeggwe y'ono olwaleero muyina mu 5 10 likwata mpaawo. Kati Mpeggwe ono mujjeeko olugero olugamba nti nkaabira mulegete era musajja wa malala ng'emumulaba. Naye olugero olugamba nti nkaabira mulegete taggwako nnaku.
nkabira mulegete taggwako nnako kati ono mutabani wange era ye Abdulatif Mpeggwe kakati omulegete ye mwana omu yekka gwozaala mu nsi kati bwenzaala Mpeggwe ono nga gwenzadde yekka mu nsi n'olw'ensonga eyo kasitaafa bw'ati ekyamazima ennaku enkwata nnyo era mukaabira nnyo abaganda we bajja olugero olugamba nti nkaabira mulegete taggwako nnaku omulegete ye mwana omu omusajja gwazaala mu nsi kakati baganda bange dulimu makulu ky'olugero luno bulijjo ekintu ky'osibiddeko olukoba senga kinaakuvaako ojja kunakuwala nnyo era ekintu ky'omanyi nti okirina bwannamunigina kikwate ng'ekyatika bannabyabufuzi bwe mulaba munnabyabufuzi yenna nga gwe mulinamu essuubi mumukwate ng'ekyatika ne batali bannabyabufuzi n'abantu abalala bonna nga nange wenyinza okunakuwala ennyo nga mutabani wange ono Mpeggwe ate anvuddeko kubanga omuganda akugambye nti nkaabira mulegete taggwako nnaku kyolinamu essuubi kavuna kibeera nga kimu ekyo kikwate ng'ekyatika kuba buli we kinaakuvaako ate mwana wa tojja kunakuwala nnyo bwe bayimbira nti ekintu kyolina lwaki okigaya kimala kukuvaako olwo ne wejjusa emirundi egisinga nga tekikyadda nate n'olw'ensonga eyo baganda bange embuli ey'olwaleero kutuusiddwako omukyala Bayiga Masengere omuzira mpindi muzzukulu w'amazige emuyenje mu Busiro naye nga mu byonna muwagire kanoonya project enamba y'essimu eyo gy'olaba nze kirabika mbitadde n'omwana omutaata bbeere n'anyeenya omutwe ng'alinnyiddwako omukangwa ku jjoba ndijja ne mbalaba ly'ebbanja ly'omugenyi sisobola kusaagira mu bigambo nga ekimwa ky'omugole kijjira musiirye ate kimalawo muwumbo bannange entumbo y'omugole tebeemu n'emala omuzigo mu mpomero mbataddeko abiri ow'ettuluga ateeka ku basengezi era nange ngenda kubeera ng'ate nkamala anti omufumba kafu akamala lw'eggulu bannange mutuule obubya kubanga obuwombo bwewunzika tuleme kubeera ng'ate bitandika ebintu okubifuula kimunkumunku ng'omukira gw'endiga omuliire ku bijanjaalo amannya nze Kanoonya Juma tuli balangira abava ebukerekere tweddira mamba kakoboza akabbiro gongolo nakawuka era nga tusibuka mu Kabaka Bukulu Kimale empaka ettumbaali mu ssaza Busiro nsinzira kusinzi n'engoberere kobe era n'olwaleero ntuuse ne twejjukanye w'olunaku olwaleero wendi wano munambuuza nti omusajja abadde ki okuddira twejjukanye n'amukolera ku Kabuyonjo saagala kugamba nti eno sito wabaterekamu bintu wabula eno Kabuyonjo twejjukanye awe tumusimbye oba wasimbye amakanda naye twejjukanye ono atutuusiddwako mukadde waffe bamuyita Mutibwa Thomas ali Ireland okuliraana Bungereza yatuusizzaako twejjukanye ow'olunaku olwaleero twejjukanye w'olunaku olwaleero tuzze okwejjukanya ku nnono y'erinnya Kabuyonjo twejjukanya ku nnono yavaawa okugiyita Kabuyonjo ng'ate bibeera bikyafu we nabagambira nti nsuza omutwe nteekako abiri ow'ettuluga ateeka ku basengezi olwo tugende Kalannametooke kuluke ligenda n'omumizi okusookera ddala Kabuyonjo eyo gy'olengera nazzi kuno twayina omwami gwe baali bayita Stanislas Mugwanya era omwami ono mu ndagaano y'olwenda y'omu ku bakuza ba Kabaka Daudi Chwa ono Stanislas Mugwanya Kajugujwe yali yeddira butiko ng'era ava Bukerere mu Kyaggwe yakubiriza nnyo abaganda okusima ebinnya ebikyamirwamu oba ziyite Kabuyonjo oba toilets okuzisima ewaka wabula era n'olumu Kabuyonjo eyo bagiyita akamugwanya akayumba kamugwanya kuba bangi nnyo bajjanga ne bazisima ne babagaba ne mukolaki tuli mu kusima kayumba kamugwanya n'abamu ne bakayita kamugwanya ono omusajja Stanislas Mugwanya ku mulembe gwe Kabuyonjo yafuna erinnya naye olwaleero tunulidde erinnya Kabuyonjo oba kakati kye tuyita toilet kakati Kabuyonjo ejjeeti okubeera nti nno ate eyitibwa Kabuyonjo Mugwanya mukubiriza abantu okusima Kabuyonjo kati nga bweyitibwa yabakubanga abagamba sibakubira bwerere kuba yakubanga abantu nga bakuba emiggo abatalina kayumba ako kakyamibwamu naye bakubanga abagamba sibakubira bwerere naye akabonero kenjagala musige mu maka gammwe Kabuyonjo akabonero ako Kabuyonjo mbakuba muteekewo akabonero ak'obuyonjo mu maka gammwe awe wava erinnya eryo Kabuyonjo na abasinga mwewunya lwaki ebibeeramu bikyafu ate ayitibwa Kabuyonjo Mugwanya akubanga abantu nga bagamba akabonero kembakubira kembagamba muteeke mu nkola Kabuyonjo sibakubira bwerere n'olw'ensonga eyo mutwejjukanye w'olwaleero awe wava ennono ya Kabuyonjo
wagira kanoonya project ng'oyita ku nnamba eyo gy'olengera ku screen yo, kyokka ate embuli ey'olwaleero etuusiddwako mukadde waffe twejjukanyewo olwaleero atuusiddwako mukadde waffe Mutibwa Thomas okuva Ireland okuliraana Bungereza. Bannange empaapaalidde mu bbanga ng'omukaŋŋanka ogulidde olubugumula oluyira lw'ekyanda.